You give it all for me. My soul desire, my everything. All I am is devoted to you.
mwana tewali alinga gwe yegwe lwazi. Yogera ebigambo ebisinze erinnya lya Mukama. Wanika bulungi emikono gyo mu bbanga. Oh, thank you, Jesus. Singa teyali Mukama abamu twandibadde bafu. Naye yeebazibwe Mukama. Obadde weerabanga abonaabona naye wandibadde wafa dda. Yesu yakulwaniridde. Tomanyi na bw'obeerawo, tomanyi na nsonga lwaki woli. Muganda weebale Yesu. Kireekaano tosirika. Dakiika mujjukirako gy'ovudde mabega. Oh, thank you. Ekitiibwa kibe gy'oli. Mukama Katonda osaanidde. Obumwa bw'amalabo bugadde. Ekitiibwa kibe gy'oli. Mukama Katonda osaanidde. Obumwa bw'amalabo bugadde.
kandabe oba wafunye wootunda olugendo lwotambudde mubaddemu okulinnya ensozi naye Mukama n'akuwanguza naye Mukama zibanguzizza ekitiibwa kimuddire. Yaniriza muno omugayi ne bw'oba nga wavudde eka nga bakunyiizizza wano tonyiigirawo mugambe sikulaba. Haleluya. Mugambe wantogeza nonyiigirawo. Engalo weziba za Yesu tuzikubire waggulu tugateko n'akalulu nga bya Mukama. Haleluya. Osobola okuba esinga kaawo. Haleluya. Mwebale kujja. Yaniriza neiba mugaye nti webale kujja. Ngenda kwogera ebigambo bitono. Nayogerako n'omuntu omu twali tutudde awantu nga it's an open place. Twali ku tuba wano waliwo supermarket kagiyita baliti waliwo ka outlet Africa twali ku Good Africa ne twogera kumba omusajja ali ebbali ayefudde ali mu kulya ali mu kutuwuliriza mbamaliza nanga omusajja nsaka kusumulira obeerawa n'agamba ebigambo byennyini by'ogambye oli agenda okwasa byambaddeko jjo konze ki ekyabadde n'agamba natomedde mukyala wange kati esitola ajagala yasambejja munzijukizanga aze okay alabika asirise n'okusirika mulamuzi nga tanaba kulokoka kino kyekyabaawo mukyala we yanjagala ku rediyo ng'ayagala omuntu gw'atamanyi nga buli kiro azuuka n'ateekako akarediyo n'asaba musajja simulokole n'anyiiga n'agenda agamba banne bannange waliwo ekisajja kigenda kunyononera amaka nebamugamba gwe omulamuzi tomanyi kyoteekwa kukola nababuuza nkulente nebamugamba mufairingeko omusango mu high court n'agamba okay nadda eka n'agamba omukyala namugamba nti njagala kusimulya oyo omusajja gwotera okusaba nekuredi omukyala amugamba esimu sigirina simulabangako simanyi nabwafaanana omusajja nagala naye banange ne bwoba mulalu ofairinga otya omusango ku muntu gwotamanyi gwotalabangako gwotamanyi nabwafaanana nagambye akati kankyuse omukazi ono engeri gyakolere wala musawo wa gavumenti kampasa omulala mukyala watu n'agenda okola ebusiya egindi saidi zepalisa ono n'aleeta omukyala omulala mu nnyumba ebifaananyi by'omukyala w'empeta n'abikweka ono yali avudde Canada n'afumbamu wiiki emu ekigambo erinyabwe nti yabitunyumiza n'omukyala waali mukyala we ne mukyala mukisamba bazitwali naye saamukamba etwali naye nakyala ebusiya n'atutwalira ddalako omukyala n'atufumbira omusajja ne wayitawo ennaku ntono n'ayamba omuntu baali bamubyeko ebintu bye bya biliyoni nga 5 amataka n'ebizimbe n'amuyamba n'amukonekitinga ku chief judge yaliwo ebiseera ebyo omusajja oli n'anunula ebintu bye ono yamuyamba omusajja oli n'akwata miliyoni 100 n'azimuwa bwazimuwa mangu nnyo atandise okuzimba banne bakola nabo ne bafuna obujja ne bamuteekako ebigambo ebijweteke n'afuna ebizibu ku omulimu ne gwekyanga ne bamuwa transfer ne bamugjayo
ne bamuleeta paka Jinja ng'alinga ali mu prison takyakola obulamu bwa ngeri tebakyamwesiga ng'ali Jinja n'atandika okusoba n'ateekako akalediyo ka mukyalo ke yateekangako naye n'atandika n'asaba Mukama nyamba naye Katonda najjudde ekisa n'okusaasira nga ndi ku rediyo yanzijukiza nenzijukira naye nsaba nga nzibiriza omusajja ne mulaba yenna nenjogera bwenti negamba waliwo omusajja ompuliriza toli mulokole naye oli ku rediyo kati nemugamba olina ebizibu ku mulimu nemugamba katulira bulungi Katonda w'abalokole gwobadde okyawa agenda kutuzza ku mulimu nemugamba ekyokubiri bagenda kuwa transfer ku mulimu naye gisanyukire kuba egenda kubeera nnungi musajja naga nti oyo ategeeza nze oba n'agirekawo 1 week later ne bamuyita bategedde nti bali balina bujja emisango gye bamusibako si mituufu bamuzza kati ku mulimu gwefule ekyokubiri bamuwa transfer emujja Jinja emuzza Busia amakaage tegali n'agamba nina ogenda nenonyeza omusajja oyo mukyala wange tamulabangako naye nze nteekwa mulaba najja paka Kampala agenda okutuuka e Kampala ng'abantu abagala okundaba benkanangamu office n'amagamagamu bw'ati si mulokole biri awo yafunye ekyamagero n'agenda n'abuuza omusajja ono mulaba okola otya ne bamugamba okeera next time yatuuka sawa 11 ez'okumakya mba mukusaba bwe nti twayisiŋŋanyiza mu kkubo ne bamuwa essimu yange ku kyaki n'akuba ndi wano musumba nze kulaba gwe ne mugamba nkomawo kati ntwala abaana ku ssomero naye nkomewo era nengenda nintwala abaana ku ssomero nenkomawo bwe ntuuka abaali bamanyi ne bagamba omusumba mukisa wuuyo kati ye n'atandika okumagamaga kituufu andaba nzija naye anoonya gwe bayita mukisa tamulabawo wano bano basanyuse naye ye tamulaba kyava kuba munno agamba namubuuza yaliwa namugamba yo yajja abaali ku madala waggulu nga mbulukuse entuuse nange bwentuuka nebagaliwo omusajja ankubidde wano essimu aliwa n'agamba yenze ayina envi mu mutwe n'ekirevu kirimu envi olwayingira bwati mu ofiisi n'afukamira nagamba Mukama nsonyiwa ebibi konze lwaki nagamba nali ngenda kuswalira mu high court nga nfayirinze kalinza omusango ndikatuke mukyala nagamba bino nandibinyonyodde ntya omuntu gwentusa okuzaala ogamba nti yatwala mukyala wange nagamba kati njatusa obulokozi kubanga obutali bulokole kupanga ebintu ebyekisu bwate bwalokokana kati nakati mulokole bamulimpaako bulungi nja banyumiza engeri Haji Muyomba bwe yalokokamu mama tuzanyiza okulaba yajja mmere gyoli nsanyise mpulira essanyu bwowulira nga nkola bwe ntyo mba simanyi wakutandikira na wakulaga Yokaana essula 3 John chapter 3 I'm reading verse 16 njaga kwogera ebigambo bya ddakiika ntono nnyo ogende ng'ojjudde nnyo ebigambo nga bya ddakiika ntono naye nga birimu amaanyi mangi nnyo mukyala mukisa waali Patrick waali Abibu waali Isha waali Iboni waali timu ejjudde gamba neiba nti nange wendi kubanga gwabadde takufuddeeko nnyo mugambe nange wendi
kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Tunula eno kati Bayibuli egambye nti kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu. This is a true story. Omusajja omukyankalamu w'obwongo yanoonya omwana n'amubula, ennaku n'emukwata olw'obutaba na mwana. N'akwata Bayibuli n'aginywamu taaba lwa busungu. Naye ekyamukola obulungi ndi buli lupapula lwagenda okunywa amalanga tusoma. Yakwata ka Bayibuli kano ak'endagaano empya akatandikira ku Matayo n'anywa lupapula ku lupapula. Yasooka kunywa Matayo n'amumalawo. N'agenda ku Makko. Akasoma n'akayuzaamu n'akasokotamu taaba. Makko n'amunyosu n'amumalawo. N'agenda ku Luka n'amunywa cwa n'amumalawo. N'agenda ku Yokaana n'anywa olupapula olusooka. Agenda okusoma olwokubiri nga luga nti bw'atyo Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Omusajja n'agamba nti ate Katonda ono ye obusiru obuli bwono, naye ko ne kamulemu okunywa kuba akasanzeemu omwana, ate gwabadde anoonya ebbanga eddene yabula. N'alunga omusumba w'Okikiru n'amugamba nti ono ye Katonda wammwe omusiru bw'ati, nze noonya omwana omu, ate yali alina omu n'amuwaayo. Oli obusungu. Omusumba n'atandikirawo n'amulira enjiri n'amutegeeza laavu, nga laavu esembayo oli gy'asobola okwagala kwe kuwa omwana we. Bw'amala omusomesa, omusajja n'akkiriza n'alokoka ng'ategedde laavu. Omunayigeri agiyita loovu. Wano e Uganda mwogera nnyo deire I love you naye nga tebitegeeza. Mwe muli bakubi bakerere. Uganda mukuba kerere. Uganda mukuba kerere buli lunaku I love you. Abamu abalima togenda mwagala okutuusa Victoria lw'ekala. Ate wano bategana bayadde okwenderako ekidomola. Nga mubyogedde kyukira naye bw'omubulize bakabikugamba emirundi emeka. Agambye atya? Haleluya. Babikugambye. I love you. Babikugambye baba. Kaakati batandise n'okubikoowa. Naye ntunulira njogera naawe ekigambo. Abamu twogera ne tutategeera. Tupapa. Naye Katonda ye bw'agamba nti ayagala aba akitegeeza. Kyuka ne bamugambe nti nina yanjagala. Bamuyita Yesu. Yeewaayo ne bamukuba kibooko olw'okubeera nze. Ne bamukomerera lwakubeera nze. Y'ensonga lwaki nange mwagala. Era nze nnyimba n'okuyimba anjagala nga wakisa okunjagala, anjagala olw'ekisa kye nange namwagala. Kubanga emabegako baali bagatta abagole nga bakiga. Ne babuuza omusajja ono n'amwagala mulungi ne mubi, mu bulamu ne mu bulwadde.
n'ebirala byomanya ebigendako. Omusajja n'agamba nti nja kukikola, n'akolanga bwetyo. N'akyukira omukazi. Omukazi baamala okumugana n'agaana ekiza kulugirira. Kinaasinziira oba asinziira ku kinge naawe naye bagana ekiza kulugirira. Bw'anaabako byatakoze kubinyindooza ng'onaaweta. Naye yakola bulungi okusinga agamba nti ayirabi ate n'akuddukako. Ekirume kyeŋŋamba kaakati ekigambo kino kye bayita laavu kitawanyiza abantu bonna n'abazungu ne kibatwaliramu. Era abazungu bagezaako okunoonya ekisobola okunyonyola ekigambo kye bayita laavu ne bamaliza nga tebafunye ansa ne bagamba laavu is blind. Kubanga baanoonya ekikwata omusajja omulamu w'amagulu n'awasa omulema nekibalema, ekikwata omuntu ayogera obulungi ate n'afumbirwa kasimu nekirema, ekireeta American Haiti nga muwala n'afumbirwa kafutupi kapidimi ng'omuba mu kifo akendala kumala kufuna kigulumu kalinnyeko kawanvemu. Ekikwata omuntu alaba afumbirwa bawase muzibe, abazungu ne bagamba ekyo nakyo kiteekwa kubanga n'oyo naye kennyini naye muzibe. So ne bagamba laavu is blind. Bo ne bagalawo byabalema ne bibatabukira. Omuntu ng'ali mulaavu abazadde muntunulire n'amaaso amakambwe kagaaleko nga kasazeewo kuyingira mulaavu. Oleeta kibooko n'okuba ne kayita mu ddirisa. Oleeta paasi n'okwokya ne kagenda nga akatuta embuzi ku ttale ne katakomawo. Wangi era namwe mubijjukidde mu primary school terina yabayigiriza kuwandiika bupapula. Kyogende ng'omutuleko mu maaso naye lwatula. Amina. Haleluya. Nemutandika n'okubako obufaananyi bw'omutima. Nabalabanga mu primary school akapapula okakubako ekifaananyi ky'omutima n'otekako wano wansi ayirabi n'okaweereza nga gokaweereza ali mu nsonga n'akasoma nakubako eriiso gy'olibooti mwena ne mufuuka shaayi. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Naye abo bonna abakola nga tebalina we batuuka eyo laavu n'efeedinga. Eyali akuwa akapapula n'abanga takyakuwa, eyali akuwa obutangaala n'abanga takyafaayo, eyali akubira essimu okumanya bwabadde ku luno takyakola ki? Takyakuba. Naye waliwo omusajja akwagala ne bakubola ne mukinya n'agenda naawe, ne bakuteeka mu kkomera n'agenda naawe, ne bakugaba ku mulimu n'agenda naawe, abana ne bakuyita jobless ye n'asigalawo, emikwano ne gikwesalako ye n'asigalawo. Batwala Yusufu mu kkomera, omusajja n'agenderako, oyo bamuyita Yesu. Haleluya. Era oyo bw'obeera naye yagenda okuteeka mulaavu naawe osobola okwagala abalala. Kati muwulirize, tewaliwo kye bayita kuwaayo oba kugaba nga tekuli laavu oba oli mu kugaba kasasiro. Ate era teri awaayo nga towa muntu gweyagala okujjako ng'ate gwe oli muyaayi.
era ebintu byonna byewali ogabye nga biri out of love, you wasted your time. Wayinoona obudde bwabwerere. Era Katonda enjiri ya Mukama waffe Yesu mugistadinga ennyo. Ayina ebigambo tabuulira bingi. Enjiri ya Yesu yonna gistadinga. Eri mu bitabo bina byokka. Ye Matayo, ye Marko, ye Luka, ye Yokaana. Babidingana budinganye. Samani ya Yesu nyangu nnyo. Mwenenye obwakabaka bakanga bunatera okutuuka. Yenjiri ya Yesu. Number 2, love each other. Wanji. Number 3, forgive, even as sin will be forgiven. Enjiri ya Yesu tesingawo. Abomulembe guno ffe twagadde gipaaza ne twogera n'ebitaliiyo naye yayogera ebigambo nga biri simple bya bulamu bwa bulijjo kasita bikwata ng'obulamu butereera bwe bikulema okukwata nga bukyankala owulidde kyebugambi. Era ekitutawaanya mu Uganda okwetta okuli mu Uganda, hatred eri mu Uganda, abantu betuyira acid buli lunaku, abantu bakka obutayimba buli lunaku. Tewali kisingaawo ekitutawaanya, tetulina laavu. Laavu omulabe yabbawo kimu kyokka, amaka gaba ganakyakana, omulabe taguza mmere. Amaka gaba ganatabuka, omulabe ayinza n'obutabalumisa bwavu. Bwe mbanga munaabonabona omulabe teyeetaaga bingi, anoonya akagambo kanyukutanya OVE n'akabawo ekyo ne musigaza emmere nga nyingi ku meeza n'ekitanda kinene naye temukyakijyamu mwesuniramu paka omu ng'avuddemu n'agenda asulawo ekitanda kibabijjirira asookako mu ntebe ekivaamu n'avaawo n'agendako mu galagi bw'avaawo mu galagi okuddamu omusanga wa neiba kyekyabaawo setaani yababbako bubi kagambo nga katini n'akatwala. Ekyaki bw'oba oyagala obeeremu olugambo bawolaavu, teriiyo muntu ageya gwayagala tebagezangako ne bakulimba ne booleeta ebintu nga gwayagala yabigambye amuwolereza n'agamba oyo mumuwaayiriza tasobola, naye gwateyagala ne bamwogerako ebyobulimba naye atandikirawo n'ayongerako n'agattako n'ebirala naye okukyala ekikutawaanya butaba na laavu. Era bwe tuba twagala okuwangula olugambo, bwe tuba twagala okuwangula okugeya, bwe tuba twagala okuwangula obujja, bwe tuba twagala okuwangula obusungu, kye tuba tusooka okuleeta tusabe Katonda atuwe true love, atuwe okwagala okutuufu. Otagenda okulaba ng'ebirala byonna byanguwa. Nze okuva lwe nasalawo ne ngamba I'm going to love. Nakisalawo obusazi. I made up my mind. Nakeera ku makya nze nakula teri ayagala. Nga family teri ayagala kulaba. Sina kye nabakola ne taata wange yafa ndi muto teri ayagala kulaba. Bakowdi. Ate tewalina kyabakooya. Gwali mutima. Nange nenkula bwentyo buli muntu akukyawa. Ate bwe nagezaako okugulawo omutima okwagala buli kweyagala kudisappointinga. Buli kwosembeza akumenya omutima. Buli kwosalawo okwagala akola birala noga ndi bannange. Ate mu nsi teriyo kiruma ng'okukwata laavuyo ng'ekyali mbeerera. Wangi n'ogiwa omuyaaye n'okizula luvannyuma nti ono omuntu gwe nawa laavu yange lanjagalangako n'akatini. Ekyo kiruma. N'olaba effort gy'otaddemu, omusulo gwakukubira entungamo. Otambula kuva ntungamo paka Bushenyi ogenda olaba ettoomu. Kumbe ye mu mutima gwe yakwagalangako yadde na akulimba bimbi. Ekyo kiruma ng'okizudde. Kiruma. Ne mukyaki bwe kityo okwagala omuntu n'okizula luvannyuma nti gw'obadde oliko gw'olemeddeko takuliiko. Ekyo kiruma. Naye ffe nga bamemba ba Triple Blessings ekyo tubatukomyawo okwerumaaluma okuli mu basumba n'okuyomba buli lunaku. Setaani yababbako laavu.
yagijjawo tekyali ayagala munne kuva mu mutima nga kiri genuine. Bakulimba omuyita ne kulukuŋŋaana lo naye nga temulina mukwano, najja n'abuulira naye ng'awanda butwa, n'atambula n'agenda ng'alese obusago. Nkiddemu wamuyise n'omweyitira namwe gye mubeera ofuna omuntu best friend wo n'omulaga omuntu n'omuga this is my fiancé mubayitaani husband to be my what mwe mubyogedde nga gwoyogera naye omanyi nti akwagala mu mutima kumbe wa. Era omuntu omulaba kwesalako gwamulaga nga totekedde gwamala kutuula naye nalyokaga nti gundi omanyi kyangamba nakigudde bwaba kuyambi kubanga abamu asirika busirisi n'agambula n'agenda nakigudde amukomekereza obutayogera n'asirika. Kaakati wuliriza Bakolinso, kankusomere nyiriri. Bakolinso ekisooka essula 13 olunya olusooka, kankusomere nyiriri. Era nendagenda mpolampola paka buli muntu ng'otegere kubanga abamu akavuyo akali ewammwe waka tekeetaaga na kusabira, keetaaga kwagala. Oyo omusajja abadde yafuuka ezzike yeetaaga kumwagala kati. Wangi tovuma buvume manye ekisajja kyamufuukira wano. Akakazi akakali kafuuka kannamagoye keetaaga kwagala. Bakolinso ekisooka essula 13 olunya olusooka bwe njogera ennimi ez'abantu n'ez'abamalayika naye ne sibana kwagala nga nfuuse ekikoma ekivuga n'ebitaasa ebisaala. Bw'oyambala essuuti n'onyuma naye nga tolina tulaavu ofuuka bbanda oli mu wuleene. Kansome era olunya okubiri. Era bwe mba n'obunnabbi n'entegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna, era bwe mba n'okukkiriza kwonna n'okugyawo n'enzigyawo ensozi naye ne sibana kwagala nga siri kintu. Ne bw'obeera musumba nga tolina laavu toli kintu, you are totally nothing. Ne bw'obanga oyimba n'onyeenya wado naye nga munda muli teri kwagala. Oli gundi jembe lyante ne bafuwa lyante oba lyangabi, eŋŋombe neyiga bafuwa lyangabi. Bw'obeera mwasipu timu n'oyambala n'onyuma n'osinza n'ogwa ne mu ttaka, but no love you become a frog on the floor. Bw'osiiga lipusitiki n'akasiige n'okasiigirako n'akaviiri n'okateekamu amagi, without love ofuuka nsaasize banyeenya ku lumbe. Kankusomere n'ennyiriri endala. Era bwe ndabira abantu bye nnina byonna okubaliisanga, era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa naye ne sibana kwagala nga siriko kyengasiza. You can imagine even if you give in pretense without love. Nze gye nakulira oba bwe waali abantu ababi kati mwe open nsobola bagamba bali bankyayisiza abantu. Nze ine nakuliramu nakola siina taata nakulira mu bantu abatanzaala ng'omuntu ajja n'akonkona ku mulyango ne babuuza ani oyo n'agamba nze Jane maama w'omunyuma n'agamba kati anonye eki n'amala najja kunamugwe nagabaaba tusanyusa okulaba naye nga nze njagala mugamba bano tebakwagala kubanga asoose gamba kati anonye eki nalyoka gulawo nga bwenyereka nabe maama
nga gyemwabeera babyagala bafuuka kati oyo byakola afuuse nsaasi zakumbaga. Laavu eteekwa kubeera genuine. Tokola laavu ku mulala yakwegula ng'okola lugambo. Favour tebagifuna bwe batyo. People will love you freely kasita osalawo okubeera n'empisa ennungi mu bantu. Mungambeko nti haleluya. Abamu ebizibu byofuna toyina kwagala. Osize obukyayi for many years. Oyina emyaka 36 obukyayi wakabusigira emyaka 35. Ababwana ku kyalo gwa batabula okuva omuntu mu kifu obeera ngaayagala okumutuga. Oli mukambwe totegerekeka waliwo ekyakwamba onyiigulukuka. Walibaddeko n'omuntu afaanana bwatyo nga mukwano gwo omusanga leero asanyuka zigenda okuyitaira kikasatu ngayekyuse noga nti fe tumunyiiziza oba waliwo ekimutomera tu kizibu. Ulira olinira okuna okwagala kugumiikiriza. Omanyi mbadde mugamba manyi musunga abantu bazibu tebaagalika wali obagumiikirizaako. Have you been patient in that relationship? Oba biyingiramu nga bwebifuluma okwagala kukola kutya kugumiikiriza kubanga naawe era Yesu ali mu kugumiikiriza. Tomanyi kye wakoze jjo kuba tetwabaddeyoza ne kanga tyabaddeyo nowavumye jjo ku muzigo twabeerabiddeka waliwambadde neyekwekabwa gwavumye mu kkubo ab'emmotoka n'ababodaboda nga bavuma maama mbawulira nga bavuma uwo bodaboda yampitako nanga musiru gwe naye nga akwatagabye nange ekintu kyabambala bwamazzi ogenda nga tobiriimu nawe nekikwambaliramu oyingira mu umeme nga oyina ebigambo byoti okwogera ogenda okulaba byogera bayitawo n'ebikondo nawe n'ogoberera n'omeggulawo ekigambo pu. Okwagala kulina ekisa. Love is kind. Waliwo omuzimu kati gwegambye webake bino biveeko zibirizaamu. Tekukola bitasaana, tekunoonya byako, tekunyiiga, tekusiba bubi ku mwoyo. Laavu tetereka busungu. Ekikuleetera okuterekwa busungu ku bantu senga wamunyigira emyaka 31 oguyise toyina kwagala, toyina laavu. Abatalina laavu okufumbirwa kuzibu kubanga okyajjukira omulenzi yakuyiwa ku myaka 14 kati ate olina 32. Era noono ndaba naye alinga oli tewali njawulo. Taata waabwe y'omu ye Adamu. Tekusanyukira bitali bya butuukirivu. Okwagala tulaavu tesanyukira bitali bya butuukirivu. Come on. Okwagala si bwe kutyo. Tekunoonya byako. Obufumbo bwonna muleke mbabulire ekyamaka kimwe abali wano. Abamu n'omwana wamuzaala totegedde. Kubanga mu bufumbo bwonna 75% buli omwana onya bibye. Nkiddemu mubeera mufumbo nga buli omwana alaba mubibye, omwana bakugaba na bintu wangi era noonya mumenye kaddi ennyumba mugitunde buli omwana aleko olugi naye nga oli naye museeyeeya naye nga gwoseeyeeya naye you are not in the same boat.
alina kyalinda naye kusanyukira wamu n'amazima olunyo omusanvu kugumikiriza byonna kukkiriza byonna kusuubira byonna kuzibiikiriza byonna okwagala kuzibiikiriza okwagala kuzibiikiriza omuntu alina true love azibiikiriza ebintu nga bizibu omuntu alina true love omwami wo nga talina na sente bulungi osobola n'okugula ebintu nobitwalira abewamu nobaga nti omwami yeyabiguze kubanga kitonoonya onoonya kuzimbira mulala kitiibwa you are not selfish ye true love naye naku zino genda oginoonya maama bwagulira omwana akagato akoma namugamba kagenze kakugulire sigandawo owulire bulungi nekaga naye najanagawano nze ngula emmere si maama wamu kati abaana nembakonfusinga maama ateekwa gula agato taata nagula mmere tebitegerekeka bulungi kansemu amanya emumbere olunyiriro 13 gamagoti naye kaakali waliwo okukkiriza okusuubira okwagala ebyo byonsatule naye mu ebyo ebikisinga obukulu kwagala kulenga wezivuge osanga enyiririzo gadekolalanga okwagala bwekutole kuli ensonga lwaki oyonona ku lunaku gwatayonona muliwo oyonona mu mitima eri munda mukulowooza ate byoyonona yesu abiraba naye nakusala kubanga okwagala kukyaliwo era bwewalinga okyalina laavu ne boyfriend wewakolanga emisango mingi ngaakusonyiwa olaba nga omuntu agamba ne bamunakola mutya sigenda musonyiwa oba tebakozeyo kipya naye okwagala ebyo byokoze wabikolakola dda ne bakusonyiwa naye kwagala bekumala ogenda nakati nte bakasonyiwa era katandikirako kumba abadde yakunonya dda waliwo betukansolinga nolaba nga bulinaku abadde anonya nsonga emwawula nono musumba don't waste even your time. Why? Because we have to go. Nenda tusolvingi kino kyabanyiziza no they don't want to talk about it ngomani eno si issue abadde alina kyanoonya bulijjo abadde anoonya watandikira wangi mulaba nga mukama agamba you have to go and you cannot explain ngomanya kino kyagobera si ensonga abadde azimbirako buzimbizi abadde anoonya kyanakwasizaako kati mulyo kino okole statement nga nzika omuntu agwagala buli lunaku anoonyayo ekirungi kyokoze wangi omuntu akukyawa buli lunaku anoonyayo ekibi akutambulirako nga anoonyayo agwagala agala nebabanga balaba bibi byokka yatambula buli lunaku ng'anoonya ekirungi kyokoze wangi obwongo bwe bukyuka n'akukyawa buli lunaku atandika okutambula nga kunoonyako ekibi mu buli byokola mulimu ekirungi n'ekibi kaakati abantu b'obikoleramu kisinzira positioni gye balimu n'atwalako yekyayagala bw'abanga ali kubakukyawa ateekwa kukulabako bibi byokka bw'abanga ali kusaidi abakwagala aba akulabako birungi byokka tewaliyo omuntu alina ali perfecti ntisakola bibi nkidemu ekituyamba kwe kuba nitubeera n'abatwagala n'okola ekibi nga nawe weesalira omusango najja nagamba sweetheart don't mind we are going to solve it n'owulira ng'oziseewo ozimbye owulira n'akamina kageri n'otambulamu ng'owogola kubanga dadi agambye agenda kisolovinga owulidde ekyo eyakukyawa oluba kikolangaga nti kale gwomanyi nze n'ogenda kangende waliwo omusajja mu Kampala infact nakati yawukana ne mukyalawo yankubira essimu nga nagenza kubula Nigeria nendaba essimu ze ku ssimu yange kumukumu essimu 37 neŋŋaana omukwata neninyenyine nkoma Uganda nga nakava benti ku airport nemukubira oli ludawa naŋŋamba gyali nemugamba nzija kati natuuka eka nenjoga nemukyala mukisa mu muko nensimula neŋŋenda
nenduuka nagamba pasita alabayo omukyala kyeyakoze omukyala alina ekizibu yali akolera mu banka omukyala alina ekizibu mu banka kati embanja badde bagenda nakumutwala ku polisi nga zategede era nze kati njagala twawukane kati nemugamba sa the problem is not the bank, problem is you. Era namuze bali nemugamba ekizibu si bank, ekizibu yeggwe. Nemugamba kati mpuliriza bulungi, nemugamba ne bw'obanga olina ensonga esobola okwawula n'omukyalo toyawukana naye kati muyambe amale okuyita mu kizibu kyalimu ekimutwala mu kkomera. Bwe kiribanga kiwedde bw'oliba olina ensonga endala olyoka ogireyizinga. Nemugamba naye kati bw'omulekera agenda kulwana nabyo ayite ne mu kiswalo naye tajja kufa, neba namusiba bajja kumuta, bajja musangira emyaka bagimusibe gigweko. Nemubuuza naye mulisisinkana mutya n'omuntu ono gwe wayitanga switaati gwe walimba bifo nti omwagala nga wamuleka ng'agenda mukomera, oli kinyonyola otya, oli kyenenya otya mu maaso ga Katonda? Nangamba nkuuliddemu ekyo naye era sinaba kutereera. Nemugaa kati ebisigadde gende wa musumba wakusumba, nze no ishu yokka yendeese. Gende eri gye bakusumbira gye bakugattira onyonyole bulungi ebikukyawaganya omukazi. Ngero essula 10 olina bayibuli yo? Njagala kati kubisoma mu iyo olinga 12 Proverbs 10 and verse 12 bikula mama. Ngero 10 olinga 12 bayibuli egambye etya? Okukyawa kuleeta ennyombo naye okwagala kubika ku byonoono byonna. Bayibuli ewetewegwe okukyawa kuleeta ennyombo, okukyawa kuleeta ennyombo. Bikula maama ngero aliwa 10 olinga 12 yino 10 onye kati nsoma iyo eno gyentutemu 10 olinga 12. Okukyawa kuleeta ennyombo naye okwagala kubika ku byonoono byonna. Olaba engalo zemukudde olw'okukyawa n'okuvuga zibadde tezikyavuga. Mulinga bagamba omusajja agatudde twagala tefe twanyenkana. Muwulidde okukyawa kuleeta ennyombo. Bw'osinganga abantu abayomba hatred gye bebaza okuyimbira, okukyawa kuleeta okuyombayomba naye okwagala kubika ku byonoono byonna. Love covered multitudes of sins. Musumba manyi mwami wange yayenze haleluya wamusanga mberera. Waliwo kati naye musumba kubanga abamunyiga nukunyiga ate bwomala nolabaka yeebase nako musuma bwekafana okay gwalinga tona bamufuna bwe yeebaka nako wakumanya wangi bwobanga osobola okumiikiriza mwota kino kyekisebo okumiikirize ne bwotegedde because love is patient. In fact kikangegedde ekigambo ekizibu kyemmadde mutalisuubira kwogera kyabusiru nnyo okugoba mukazi we nti yayenze ate nga togenda kuwasa mbeerera. Kubanga ogobye mukyalo nti yayenze ono gwosaganya mbeerera babadde nabo bebaani mutegedde mwenna kyamagezi bwosala onoga nti omukyalo wange yayenze mugoba noonya mbeerera gende bakamuswaga naye ogo gyayenze ate oleega abadde ayenga ne bootamanyi ogo lyayenze ate oleeta ow'abaana abasatu kakati obwongo bukola oba oyina ekyamu ku bwongo yono babadde abeera nabo bamanyi gakule ne kusonyiwawuwo ne mutandikiraawo wama abasajja mumpulirize kati nze njogera owuliranga yakukyamya obwongo omugambo omusumba yaŋŋamba
tomukkirizanga kugoma mukyala wo gwobadde naye ng'ate ogenda kuwasa abaddabeera n'abalala. Kati twalira mudda buntu kuba ne gwoleka naye ayina abaana basatu oba ate abadde yayina n'ababiri namusingako sigazi ono. Kati oleeta ate alina abaana abatali babo ate ng'ogoba abadde alina ababo olwoba okola kyekyo. Bidda nze ebisigyasi mukyendogera mukube engalo kati. Haleluya! Kumikirizaako omukyala mutuuze wase omugambe maama ekyakozeseza kino kiki kubanga ayinza okuba baami nga tomwanjulanga yadde okola embaga. Kati ate neweepika n'oleeta ava mu Amerika n'oyanjula mangu n'omukuba embaga naye ng'abayale babadde nabo tobamanyi bajja kukyala ngolooza nti baganda. Omukyala yeetaaga kubanga yakunyiizizza n'akola omusango mu kifo ky'okumugoba n'omukuba embaga. Noyita ab'ekika nebagamba omukyala ono yanyiizizza. N'olw'ensonga eyo kati ngenda kukyala. Ngenda kukyala ewaabwe omukyala n'agenda kumunkenge engalo zo bogenda kutuuka ekkobi ogende kumbe gw'oli ku birala. Omukuba embaga omutuuze muli muzini omugambe esaga akulaba bayaye nga bakomawo wano kubira Yesu engalo n'akalungu amabotegede. Tweyigiriza okubeera patient. Bw'obeera patient olowooza bulungi obwongo bukola. Togoba bugobi agende ate n'oleeta omulala oyo gw'oleeta mbeerera twagala kumanya wamanya ng'oleeta sente kiwedde ono ye mukasa alongo oli atalina bidde. Bengalo n'akalulu nga bya Yesu. Infatti bagenda kukyala. Bagenda kukyala. Yanyiiga. Salongo yanyiiga n'agamba nkwanjule. Kati nze Nalongo ne Salongo nze mbamanyi balwana okuva nga bato bakale bakuze. Emikonde Nalongo n'akulamu oluggi n'alutwala ewaabwe. Haleluya! Nze mbamanyi nabeerako nabo bayomba Nalongo n'atwala TV. Ate waliwo ne Yakobo Bisiba n'atandika obyasa. Yakobo Bisiba lumu abitwala ate bwabikomera watika ate bwatikula nagande omuno bamwenyiza n'aleeta akabazi tipinati. Webala Yesu! Samu yankubira jangu olabe ekyabaddewo nga Nalongo ku TV obuledyo obusepiki obukufulukufulu buli kantu konna yakakupye n'embazi akooyo okubisitula n'abyasa gana nateeka mu ddiini. Salongo n'akuta nagajangu olabe ekyatugudde nagenda okutuka mu nyumba ekisandikira kya TV esandikira kya endiiro lyonna lijjudde. Nagana naye omukazi ono mpira mukoye nensirika nze mu bafumbo soogera. Wayitawo omwezi ogwo nagenda okuba Salongo agamba leero banange sale senasendeka nemubuuza twalyaye naga nti Nalongo. Nakati balyaba kyekyabayamba bayasanga TV naye nga lwakuteyatika. Bayasanga
in fact tugenda kuwayo n'omwana mulinamu abaana bamekabamu batano ku baana batano nalongegama mukana namugamba nsaba kulekerawo owulidde ono nefulukutula ayagala balala yefulukuta ayagala balala ng'olitamunyega yasaba mukama namugamba nkoye njagala kulekerawo ono yefulukuta nakola obukojo bonamu yakola okusooka nebigana ekyavamu namugantiwe okozesa kinagamba mukama njagala kulekerawo ono aba yebasa ekirosalo nga mukama atuuse namugamba abaama bomubiri ndekeddeawo njagala bo abalaba okulabirira ndogemawo omukisa era baleesa asooka tugenda muwaayo abokulabirira abaawe mukama yabamulekerawo naye nze mbagulira amazima agakaawa abalala bemasi bamanyi bano gombamanyi ekisooka saamu yawasa muto yandeka mu primary n'awasa nekanalongo kenyini nga kakyali kaana abakazi bageeta bugezi nga bazadde naye buli lunaku olugi twasanganga nalongo yolujemu balwana to the extent nti batala bagenyi nebamamu akyadde era balwana katonda waisraeli abala bemasimanyi bano bo balwana naye mpaka kati bagenda kwanjula kubanga kati olaba ebizibu ebiriwo nti oleka akumanyidde ennaku yo nfe mumanye naye ogenda obe kumugwira omugwira olyokola bekere ono yakusasira gwe taata w'abaana oli talina kyakuyinako mutandika butandisika firimu katandika butandisi nolyoka owulira nedda okwagala kuleeta ennyombo okukyawa kuleeta ennyombo naye okwagala kubikka ebyonoono byonna yesu abasajja bamuluma ne bamubuuza amateeka ne bamusomera amateeka 10 yesu n'agamba lwakuba temumanyi kyekibabuza ekibatawaanya budamanya bubatawaanya n'abalaga nti amateeka 10 yakolanga tamali mirungi aleka yesu naye bamunyiza ku mateeka ngali baundesatibwirasini ne yesu aleka naye bategekola n'abagamba amateeka gali aga. There is only 2 commandments, not 10. Number 1, love your God with all your heart and everything that you have. Number 2, love your neighbor as you love yourself. Banyina baganti gwe tomanyi mateeka n'okusoma tewasoma kyawandikibwa topanga totanga tolimanga. Yesu naganti come on, omuntu gw'oyagala tosobola mutta, omuntu gw'oyagala tosobola mulimba, omuntu gw'oyagala tosobola muwaaliza. Naddira amateeka gaabwe 5 of them n'agateeka mu tteeka limwe ligamba love your neighbor as you love yourself. Owulidde Yesu n'akwata gali akaana agasooka osangamu ekitiibwa olunaku lwa sabbiiti tosinzanga bakatonda balira wonna wendi. Akakwata katonda nagwe n'agazingira mulimu erigamba yagala mukama katonda we n'omutima gwo. Nga Yesu ategedde bwonna ayagala katonda teri agenda kupika nti tugende ku church. Once you love God, you wake up in the morning going to church. Hallelujah. Bwonna ayagala katonda teri agenda kugamba nti tolimba. Oja kulekayo okulimba because that love that you have for God. Hallelujah. Bwonna ayagala katonda ebintu bigenda kukola jjajjaffe Dawudi agamba atya nawulira essanyu bwengamba tugende mu maaso ga Mukama tusinze. Kyekimusanyusa bamutwala wa best friend we Jesus. Bw'anaga nzire mutala mukisa
buli lwa Sande nze nzuuka saa 8 nemema nebase 7 nawe ezimunsula ntunda buli lwa 6 ekiro nga bukya ku Sande. In fact ekyo nakikolerako emyaka ng'ena nga buli lwa 6 ekiro okutandika saa 6 mbeera ntunda paka ku Sande kumakya nenkikolera emyaka ena. Kati wetwogera kati bwetuba tu Saturday nga bukya ku Sande sawa 9:30 mbanza okusa onazuka isebe chikenda la 3 10 abatunda ate benzuka simuzukuza njaga kulaba lafiya ne Katonda gwe wali osuzeeko ng'enkyogenda kulinya nyonyi otwale tujja omanye kitubuza lafiya nyonyi lafiya nyonyi ekubuza otulo nze yabuza ennaku 2 lafiya nyonyi ng'ogenda okumiitinga omukulu otandika okwetegeka nojjayo obugoye era kenaddamu balaba ng'ozo oyambadde shabe mu church ojja kundaba obugoye mubutereka omanyi when they call me to meet the president I'll put on this one. Come on madam zamale kati ojje mu maaso ga Yesu kama omanyi banampita kupategerako akakapate katebe mu Jesus oyambale ku nkonde empanvu era ku Sande embalagidde mwenna mu kirabu kyenyingi dress. Hallelujah! Because of that love ya pate ye baterese engoye luno nja twambala ku party luno nja twambala ku graduation nedda yensonga lwaki nzondaba mu suuti buli lwa Sande era siinayo suuti eno ya mukolo nnyo eno ya church nedda madamu